الأخيار وعلى أصحابه العظماء ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. ngenda kubajjukiza ku nsonga ziri ttaano. Tuli ffena tugenda kwejjukiza ku nsonga meka? Ttaano. Ensonga ezo ettaano nga ze nsonga enkulu eziviiriddeko abantu okuba nti bakola shiriki. Shiriki mumanyi? Ate nga we bajja n'emizikiti. Mizikiti bajja ate ne masaba ne bakola ki? Ne bagenda. Nkuleetedde ensonga mmeka? Ttaano eziviirako abasiraamu okuba nga bali mu mbeera efaana bwetyo. Tuli ffena? Naye nga tetunnatandika biidhini tabaaraka wa taala ensonga ezo, mukkirize mbalaamireyo ensonga etya? Lwaki njagala okubalaamira? Kubanga muyinza obutaddamu kundabako, ate nammwe nange nyinza obutaddamu kubakola ki? Kubalabako. Yali nkola y'abalongoofu abaatusooka nti bwe baakuŋŋaana nga ye tukuŋŋaanye beeraamiranga. Tuli ffenna? Nange mukkirize mbakole ki? Balaamire. Tuwuliziganya bakyala? Eddoboozi lyange lituuka? Okay, mukkirize mbeereko ne bye mbalaamirayo. Tuli ffenna? Kubanga muyinza obutaddamu kundaba, nange nyinza obutaddamu bakola ki? Kubalaba. Ffenna tukkiriza nti tugenda kufa, si kyo? Obudde bwaffe obw'okufa bwe bukyuka. Nyinza okufa enkya, gwe n'ofa oluvannyuma lwa nkya, oli naafa omwaka ogujja, naye nga ffenna tukkiriza tugenda kukola ki? Ekyo twakyegattako abakkiriza Allah n'abaajeema ne batamukkiriza nabo bakikola ki? Bakyegattako era bakimanyi. Naye kkiriza nkulaamire nga nange sejjeemu nti tokkiriza okufa okukutuukako. Tokkiriza okufa okukutuukako okuggyako nga omanye ebintu bimeka? Bisatu. Kino kiraamo kyange gye muli. Tokkirizanga, fubanga w'osobola okufa kuleme kutuukako okuggyako ng'olina ensonga mmeka? Ng'ensonga zino ssatu ozimanyi. Tuliziganya bulungi? Ensonga esooka, tokkirizanga okufa okuggyako ng'omanyi Allah y'ani. Tokkirizanga okola ki? Okuggyako ng'omanyi Allah y'ani n'ebimukwatako. Era tokkirizanga okufa okuggyako ng'omanyi obuvunaanyizibwa bw'olina eri Allah. Tuli ffenna? Tokkirizanga okufa okuggyako ng'ogenza okutuuka okufa ng'eba kubuuza Allah y'ani osobola okwanukula. Mukimanyi nti waliwo abali wano naye nga omubuuza Allah y'ani tasobola kubuulira ansa ntuufu. Tebaliyo? Webali? Kati nkulaamira, gwali wano ng'eba kubuuza Allah y'ani nga tosobola kwanukula, nga tomumanyi. Togezanga okufa okuggyako ng'omanyani Allah. Ekiraamo ekyokubiri, tokkirizanga okufa okuggyako ng'omanyi omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tokkirizanga, fubanga w'osobola okufa kuleme kutuukako okugyawo ng'omukola ki? Ng'omumanyi. Ng'eba kubuuza y'ani ng'osobola okukola ki? Ng'omanyi obuvunaanyizibwa bw'olina gy'ali omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era nkikakasa bulungi nti wano waliwo abantu nga w'omubuuza omubaka y'ani tasobola kwanukula, naye nga muki? Ng'agamba muki? Musiraamu, era ng'agamba agobera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuli ffenna? Ekyokusatu, tokkirizanga okufa okuggyako ng'omanye eddiini yo kye ki. Mukimanyi nti wano waliwo abagamba nti basiraamu
naye omubuuza obusiraamu kyeki nga tasobola nga tamanyi busiraamu kyeki. Ani amanyi obusiraamu kyeki? Kale ani musiraamu wano? Omusiraamu awanika omukono nga tulinamu batono. Abatawanyise baki? Kale ani amanyi obusiraamu kyeki? Ffenna tuli basiraamu si kyo? Ani amanyi obusiraamu kyeki? Naam, busiraamu kyeki? Nedda ssebo, twandiva wano nga tetufunye musiraamu n'atya. Obusiraamu kyeki? Waalaikum salaam. Nasooka kirambululira mu Luzungu. Ziraamu is the total submission to the will of Allah. The total submission to the will of Allah. Kitegeeza okwewaayo buli kimu kyonna ku lwa Allah amateeka ge na buli kimu kyonna nga mwe mulina okugoberera ekitabo kye Qur'ani n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Twandiva wano nga tetufunye muntu amanyi busiraamu kyeki, ate nga ffenna tugamba tuli baki? Basiraamu. Abasiraamu abali eyo ani amanyi busiraamu kyeki? Abakyala tufuneyo omu, obudde tulina butono. Naam, Hajjat. Waalaikum salaam. Wandibeera nga tewali amanyi busiraamu n'atya? No. Kale ono yasembayo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Obusiraamu okwewaayo okwawula Allah subhanahu wa ta'ala okugondera bannabbi. Twandiva wano nga tetufunya amanyi busiraamu n'atya? No. Mubadde mukimanyi nti wali amanyi busiraamu wano kyeki? No. Sinnamulaba naye ffenna tugamba tuli baki? Kakati ogwe si gwe gwadde omusomo gwange, tuli ffenna naye mbadde mbalama ebintu bimeka? Bisatu. Ekisooka, tofanga okuggyako nga omanyi Allah wo. Ekyo saababuuza naye nkimanyi we bali bangi nga tebamanyi Allah waabwe yaani. Tuli ffenna naye togezaako okufa. Nkimanyi ogenda kufa enkya oba olunaddako, naye togezaako okufa okuggyako ng'omanyi Allah wo yatya yaani. Ekyokubiri, mbalamidde obutafa okuggyako nga mmanyi omubaka wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu, mbalamidde obutafa okuggyako nga mmanyi eddiini yammwe. Lwaki mulowooza mbalamidde ebintu ebyo ebisatu? Ensonga yino, ebyo ebisatu mubuulidde bulungi bye bigenda okubeera ebibuuzo mu kabuli. Bye bigenda okubeera biki? Ebibuuzo mu kabuli ffenna gye tukola ki? Gye tulaga. Ebibuuzo biri bisatu. Ekisooka bagenda kubuuza man rabbuka, ani abadde omuki? Omulezi. Ogenda kuddamu ki? Ffenna tetugenda kufa. Aha. Ogenda kuddamu ekyo onaaba obuuziddwa. Aha. Allah yaani? Oba ogenda kuddamu nti Allah. Allah yaani? Omutonzi w'eggulu n'ensi. Barakallahu fiikum. Ekibuuzo kigenda okuba ekyokubiri, bagenda kubuuza man nabiyuka, ani abadde ani? Nabbiwo. Ekibuuzo ekyokusatu, simanyi kyogenda kwanukula naye nkugambye tofa okugyawo nga bikola ki? Ekyokusatu bagenda kubuuza ma diinuka, obadde wa ddiini ki? Obadde musiraamu. Naye ng'obadde mulamu nga bakubuuza obusiraamu kyeki nga tokola ki? Simanyi oba onaasobola okukiddamu ng'obadde tobukola ki? Tobumanyi. Fuba okulaba nga tofa okuggyako nga ebisatu obikola ki? Obirina. Imaamu omuzikiti wano gwali taliwo.
taliwo imaamu. Oba mukwata imaamu bitogi abayigiriza ebigambo bimeka bisatu. Niye omulimu guno gwakoze ogw'okubateekerateekera eddalasa alinga eyejjeemu omuguwa muki obulago. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasulemu obulungi era amusobozesa ateekeke n'eddalasa endala ezifaanako bwe ziti nnyingi. Tuli ffenna kubanga abasiraamu be bamulimu muki mu bulago kimukakatako okubeera nga abayigiriza ebintu ebimeka ebisatu. Irimu eyo yemu ku irimu oba ku ulumu ez'obwetteeka buli musiraamu okubanga azikola ki ng'azimanyi. Tuli ffenna barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairal jaza. Okay, tuvuddeyo badde mbalaamira. Tuli ffenna katugenze ku musomo gwaffe tugambe tugenda kwejjukiza ku nsonga eziviirako abantu okugenda mu basabo ate nga n'emiziki tebakola ki mwebali. Tuli ffenna ensonga eziviirako abasiraamu okugenda mu basawo abaki abaganda oba okukola shiriki ate nga n'emiziki tebakola ki bajja. Tuli ffenna ekisookera ddala njagala kumanya ekigambo shiriki kyeki, kubanga ekigambo tukiwulira nnyo. Shiriki kyeki, shiriki mugerekerawo shiriki. Allah bagana shiriki, nabbi bagana shiriki, bane temukola shiriki. Shiriki kyeki? Naam, okugatta ku Allah kyeki? Okusinza kyeki? Okusaala kwe kusinza? Shiriki tokimanyi? Kiriza nti tokimanyi. Shiriki kyeki kale? Shiriki tokimanyi si ekyo? Shiriki kyeki? Kwata obweyangu oba tukulaba nti tewali kisobola kukuyamba nakimu okulega ekyo kyokkiriza nedda. Ani amanyi shiriki kyeki? Naam, seeka. Shiriki kwe kweraguza. Shiriki kyeki? Kwesigamira ekitonde. Bahajjati shiriki kyeki? Ani amanyi ekigambo shiriki kyeki? Temukimanyi bahajjati? Temukimanyi? Allahu akbar. Kakati mukize tuyige ekigambo shiriki insha Allah kubanga tusobola genda mu maaso nga tumanyi gye twogerako. Tuli ffenna kati shiriki ne definition izimeka beti. Shiriki definition esooka kwe kukyusa ibaada yonna. Shiriki kwe kukyusa ibaada gye wandikoledde Allah n'ogikolera ekitali ani kibayita shiriki. Shiriki kwe kukyusa kye wandikoledde Allah n'okikolera ekitali ani Allah mu ebyo ebyeyawulidde ani? Mu ebyeyawulidde ani? Ebyeyawulidde Allah. Ekyokulabirako, ekyokulabirako, singa omuntu akeera ku makya n'avunnamira ekitali Allah, tuli ffenna, n'avunnama wansi naye nga kyavunnamira saani si Allah. Tuli ffenna kubanga ekyo ekyokuvunnama kyeyawulidde ani? Olina kikolera Allah yekka. Singa okeera ku makya n'okikolera ekitali Allah oba okyusizza ibaada eyo gye wandikoledde Allah n'ogikolera ekitali Allah, okomekereza okoze kye bayita ki? Shiriki. Ezambi Allah lyatasonyiwa singa omuntu afa nga talyenenyezza. Tuli ffenna amazambi gonna agasigadde agatali shiriki, omuntu singa afa nga abadde akyagakola nga tagenenyezza ajja kubeera wansi wa kusaasira kwa Allah. Wanaaba ayagadde asobola okumubonerezaako akaseera naye tagenda kusiraanira mu muliro, ajja kumala akole ki? Wanaaba ayagadde asobola obutamubonerezaako wadde
n'amuyingiza ki ejjana. Naye ezzambi liririmu ng'omuntu waba afudde nalyo ensi ne weyeekuŋŋaanya yonna emusabire Allah amusonyiwe, Allah tagenda mukola ki musonyiwa. Ezzambi lye bayita eryaki erya shiriki. Allah yagaa nti inna Allaha la yakfir an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha. Ku lunaku lw'enkomerero Allah ajja kusonyiwa omuntu anaaba amusinkanye n'ezzambi eddala eritali shiriki singa aba afudde nga taleenenyezza. Allah ajja kuba amusonyiwa wanaaba akoze eki ayagadde. Wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha. Ajja kusonyiwa ekitali shiriki singa omuntu asinkanye nakyo Allah wanaaba akoze eki. Naye omuntu afudde ng'abadde akola shiriki makulu, ng'abadde alina ibadaati zakyusa ze yandikoledde Allah n'azikolera ekitali Allah, tuli ffenna ng'okuvunnama. Okuvunnama tulina kuvunnamira Allah yekka, tetulina kuvunnamirayo kirala kyonna kitali ani kitali Allah. Singa omuntu akeera ku makya n'avunnamira ekitali Allah aba akyusizza ibaada eyo yandikoledde Allah n'agikolera ekitali ani kitali Allah, akomekereza akoze ezzambi erisinga okuba eddene mu mazambi gonna. Tuli ffenna kati ekigambo kiri kukitegedde bulungi oba ekyokulabirako ekirala. Nasobola otuwa ekyokulabirako ekirala omuntu okukyusa ibaada gye yandikoledde Allah n'agikolera ekitali Allah. Ekyokulabirako ekirala muyinza okuba temubimanyi. Singa omukyala akeera ku makya ng'omwana amubuze, tuli ffenna n'abeerako ne gy'agenda okusaba oluzaalo afune omuki omwana, tukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yagaba omuki omwana. Singa okeera ku makya n'osaba ekitali Allah ng'okisaba omwana oba oluzaalo, oba okyusizza kyewandisabye Allah n'okisaba ekitali ani Allah, kubanga ekyo kyosaba omwana tekirina buyinza wadde obusobozi okuwa omuki omwana. Kati oba okyusizza kyewandisabye Allah n'okisaba ekitali Allah, okomekereza ogudde mu zambi eddene. Tuli ffenna eyitibwa shiriki. Ekyokulabirako ekyokusatu, singa omuntu akeera ku makya n'agenda ku ntaana y'abajjajjaabe oba bakitaabe, tuli ffenna n'abeerako ne byabasaba, tuli ffenna bye yandisabye ani bye yandisabye Allah n'abisaba abafu nga tebabirinaako buki busobozi. Ekyokulabirako, omuntu asobola okugenda ku ntaana n'asaba jjajjaawe oba kitaawe n'amusaba obugagga ng'obwavu abukooye. Tuli ffenna tukimanyi bulungi nti abafu tebalina buyinza wadde obusobozi okugaggawaza omuntu wadde okumukola ki wadde okumwavuwaza. Tuli ffenna kati singa okeera ku makya n'osaba abafu kyewandisabye Allah, ekyo nga kyobasaba tebakirinaako buyinza wadde obusobozi, oba okyusiza kyewandisabye Allah n'okisaba ebitali Allah, oba okoze ezzambi erisinga okuba eddene eyitibwa eryaki erya shiriki. Tuli ffenna n'ebyokulabirako ebirala bingi. Singa okeera ku makya nga wakubye amabulooka go oyagala kugookya, tuli ffenna n'okeera ku makya n'osalira ttanuulu enkoko oba embuzi oba kyonna ekirina omusaayi ng'okisala ku lwaki ku lwa ttanuulu eno, oba omusingi ng'ogenda kuzimba ennyumba. Bantu bangi baba bagenda okuzimba ennyumba nga basimye emisingi basaliramu eki enkoko, tuli ffenna oba akasolya ng'ogenda okusereka n'obeerako nekyosala nkoko, mbuzi, ndiga oba kyonna ekirina omusaayi, tuli ffenna nga tokisalidde ku lwani ku lwa Allah, oba okoze ezzambi lye bayita ki shiriki. Lwaki? Oba okyusizza ibaada gye wandikoledde Allah n'ogikolera ekitali ani ekitali Allah. Kubanga kusala Allah yatugamba nti kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tugamba nti gamba gombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti inna salati, mazima ddala swala zange, wa nusuki n'okusala kwange, lillahi
rabbil alamin bina kubeera byani olina kubeera nga obikoledde Allah yekka era nga obikoze ku lulwe kitegeeza w'obikolera ekitali Allah oba okyusizza ibaada gye wandikoledde Allah n'ogikolera ekitali Allah oba ogudde mu zambi erisinga okuba eddene mu nsi muno era ezambi erisinga okuba eddene mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'omuntu singa afa nga teyeenenyezza zambi eryo agenda kubonerezebwa tagenda kuva mu muliro newankubadde abadde ayambala enkofiira newankubadde abadde yeebikkirira newankubadde abikoze nga abadde asaala newankubadde nga abadde asiiba newankubadde nga yagenda okukola hijja naye ng'alina ebikolwa ebitegeeza omuntu nti akoze shiriki omuntu oyo tabeera musiraamu era waafa nga teyeenenyezza Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumukola ki kumusonyiwa wabula singa ategeera nti kyembadde nkola kikyamu Allah yakigaana era mbadde nkola ezambi erisinga okuba eddene mu maaso g'ekitiibwa Allah neyeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala Allah amusonyiwa ng'akyali muki ng'akyali mulamu tuli ffenna kubanga Allah yagamba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim ngambira abaddu bange abakoze amazambi amanene amangi nga tewali zambi lebatakoze eki lebatakoze hatta ne shiriki nga mukoze eki bangambira nti la taknatu min rahmatillah temugezangako ne mukutukawo n'essuubi nti Allah asobola okubasonyiwa mumwenenyereza inna allaha yakfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa amazambi gonna singa omuntu yeenenya ng'akyali muki ng'akyali mulamu ekirala mukimanye ab'ebitiibwa basembedde wano mu kifo eky'ekitiibwa nti okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala kulina expiry date oba kulina ekkomo waliwo akaseera kasobola okutuuka nga Allah takyakkiriza kwenenyako naye ng'okyatunula kaseera kyako akaseera nga omwoyo gutuuse wa mu ddokooli akaseera ako katuuka ku Firawuna alayhi laana Firawuna mumumanyi akaseera ako kamutuukako jukira we yali agoba nabbi Musa alayhi salaamu amutuuseeko obulabe we yatuuka ku nnyanja Musa alayhi salaam Allah n'amulagira akuba omuggo gwe kuki ku mazzi amazzi ne geyasaamu ki n'atandika okusala ennyanja Firawuna we yajja nga amugoba n'eggye lye n'abeera nga naye atandika okukola ki okumulumba gye yali akoze eki gye yali addukidde we yatuuka makkati we yamala okusomoka nabbi Musa alayhi salaam nga Firawuna tannakola ki tannasomoka akyamugoba n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala azikiriza amakubo agajjawo n'abeera nga azikiriza Firawuna n'abantu be yalina naye akaseera katuuka ku Firawuna n'agamba nti nzikiriza amantu bi rabbi Musa wa Harun nzikiriza Allah wa Musa nani Allah yamugamba nti al-ana akaseera kano Firawuna kola by'okwenenyezaamu amakulu omwoyo gwali gutuuse wa mu ddokooli nga Allah takyakkiriza kola ki kwenenya kw'omuntu kyova omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Allaha yaqbal tawbata al-abd ma lam yughalghil Allah akkiriza okwenenya kw'omuntu ebbanga lyegumalawo omwoyo nga tegunnatuuka wa mu ddooko kitegeeza nti tawuba erina obudde obuki obugere bw'oba wakwenenyeza Allah tolinda ddi tolinda nkya kubanga ebinja tobikola ki tobimanyi tuli ffenna naam nsonga ki eziviiriddeko abantu okubanga mu mizikiti bajja ne basaala n'okusiiba ne basiiba tuli ffenna n'okuwaayo baba balagiddwa bakola ki bawaayo naye ate nga ne masabo bagenda nga ne shiriki bamukola nsonga ki eziviiriddeko abantu okuba nti bali mu mbeera efaana bwetyo ensonga esooka abasiraamu bangi abagamba nti baki basiraamu tebategeera makulu ga kigambo kye bakkiriza kyova olaba mizikiti bajja ne basaala ate ne masaba ne bakola ki ne basigala nga bakyakira eminga nti basiraamu lwaki tebategeera makulu ga kigambo kye bakkiriza kigambo ki kye bagamba nti bakikkiriza la ilaha illa Allah ani amanyi amakulu g'ekigambo ekyo ani amanyi amakulu g'ekigambo ekyo
ekigambo ffenna kye tugamba nti twakikkiriza ani amanyi amakulu g'ekigambo ekyo amatuufu kubanga eriyo amakulu g'ekigambo ekyo agatali maki naye tugamba amakulu g'ekigambo ekyo amatuufu ge galiwa. Salaamu alaikum warahmatullah. Hajjati kigambo ekyo kitegeeza ki twakkiriza? Alaikum salaam warahmatullah. Naam. Tewali kyesinzibwa oba tewali kisinzibwa? Aha. Hajjati ayogedde maki? Mazima. Badde manyi agenda kugamba nti tewali kisinzibwa mubiriwo okujjako Allah. Badde manyi watu wagenda okugamba. Naye watu si wakoze eki? Kubanga amakulu g'ekigambo ekyo si nti tewali kisinzibwa mubiriwo okujjako Allah. Wobanga ago amakulu g'ekigambo ge wategeera, amakulu g'ekigambo ekyo nga ge wategeera, ago amakulu si maki? Si matuufu. Kuli ffenna lwaki tugamba nti wovvuunula ekigambo la ilaha illa Allah n'ogamba nti tewali kisinzibwa mubiriwo okujjako Allah, lwaki tugamba nti amakulu ago si matuufu? Ani amanyi? Lwaki tugamba nti wovvuunula ekigambo la ilaha illa Allah n'ogamba nti tewali kisinzibwa mubiriwo okujjako Allah, lwaki tugamba nti ago amakulu si matuufu? Ani asobola okugezaako? Lwaki tugamba nti amakulu g'ekigambo ekyo amatuufu tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, ge makulu amatuufu? Wabula singa ogamba nti tewali kisinzibwa mubiriwo okujjako Allah, gabeera makulu makyamu. Lwaki tugamba ago amakulu si matuufu? Naam. Kitegeeza nti bw'ogamba nti tewali kisinzibwa kutuufu mubiriwo, kitegeeza waliwo ebiba byaliwo ebituufu okubeera nti bisinzibwa. Makulu ki agatali matuufu? Makulu ki agatali matuufu ag'ekigambo ekyo? Mubiriwo. Gaddemu gonna okuva ku kintandiko. Anti ogambe. Fe tugamba nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuleka Allah. Oba kiriwo oba tekiriwo. Ate ne gagamba nti tewali kisinzibwa mu butuufu mubiriwo, kitegeeza mubiriwo tewali kisinzibwa, naye waliwo ebyaliwo. Ogezezzaako barakallahu fiikum. Lwaki tugamba nti okuvvuunula ekigambo la ilaha illa Allah ne tugamba nti tewali kisinzibwa mubiriwo okujjako Allah, makulu gabeera makyamu? Lwaki? Kubanga mubiriwo waliwo ebisinzibwa naye nga si bye birina okusinzibwa. Kyogamba tokimanyi nti eri abasinza lubaale? Kyogamba tokimanyi nti waliwo abasinza abalongo? Tebaliiyo? Salaamu alaikum. Tewali basinza balongo? Tewali basinza miti? Omuti guli miti yana baguyita nakayima, waliwo bagusinza, si kyo? Kigeza we bali. Kyogamba tewali basinza mayinja? Eriyo n'abasinza ente, eriyo n'abasinza emmese, eriyo n'abasinza ensozi, eriyo n'abasinza abantu bannaabwe, si kyo? Kati wogamba nti tewali kisinzibwa mubiriwo, ate nga mubiriwo tulaba waliwo ebikola ki? Kitegeeza obeera mu ki? Ate ne Allah yatugamba yennyini nti waliwo abasinza ebirala ne batasinza ye. Kitegeeza oba olimbisizza ani? Tuli ffenna tewali kisinzibwa mubiriwo okujjako Allah, si makulu matuufu, kubanga mubiriwo waliwo ebikola ki? Ebisinzibwa bye tulabye. Lwaki tugamba nti amakulu agagamba nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah ge makulu amatuufu? Kubanga tuba tukkiriza nti waliwo ebisinzibwa ebitali Allah. Tuli ffenna? Era nga Allah watukola ki? Watugamba. Naye ebisinzibwa mu bukyamu oba mu butamanya, alina okusinzibwa mu butuufu yaani? Tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, ge makulu amaki? Amatuufu. Tuli ffenna? Lwaki abantu baggweredde mu masabo ate nga n'emizikiti bajja? Ensonga esooka tebategeera makulu ga kigambo kye bakola ki? Kye bakkiriza. Singa bategeera makulu g'ekigambo kye bakkiriza tebandigenze mu masabo ate ne bajja n'emiki? Bandisazeewo kitya? Kimu, eiza kugenda mu masabo
oba kujja muki niyo olw'okuba tebategeera amakulu gaakyo kyova olaba bimwe babikola ki babikola tuli ffenna abalala bakkiriza obusiraamu nti basiraamu tuli ffenna naye nga amakulu g'ekigambo ekyo ekibayingiza obusiraamu tebagakola ki tebagamu kyova olaba badde eri neeno ne bakola ki ne bajja tuli ffenna naam abalala tusaba Allah alime tuteeka mu bo tuli ffenna kungulu bagamba basiraamu era balabikako obuki obusiraamu bebikkirira bambala enkofiira tuli ffenna n'okusaala basaala n'okusiba basiiba naye ng'omutima munda mu mutima bawakanya baagaana ekyo kye boogera ku nnimi zaabwe yaquluuna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim bayogera ku nnimi zaabwe ebitali miki mitima gyabwe amakulu kungulu bagamba nti basiraamu naye nga munda obusiraamu tebabukola ki tebabukkiriza tuli ffenna kyova olaba tugamba nti abashiriku b'e Makka abashiriku baawa b'e Makka basinga abasiraamu abagamba nti basiraamu bangi ku mulembe guno sete mugirudde bulungi abashiriku b'e Makka tuli ffenna baali basinga abagamba nti basiraamu bangi ku mulembe guno lwaki kubanga abashiriku b'e Makka baagaana okuyingira obusiraamu luvannyuma lwa kubutegeera butegedde bulungi innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun bwe bujulizi bwekyo nabbi yabajjira n'ekigambo la ilaha illa Allah n'abagamba musiramuke muve kusinza amasanamu muve kusinza lubaale muve mu kwesibayirizi muve mu kusamira tuli ffenna bagamba tetujja kukikola ne bagaana lwaki kubanga bakimanya nti kasita bakikkiriza ekigambo la ilaha illa Allah kirina kubeera nga kibagoba ku biki kubiri baabugaana oluvannyuma lwa kubutegeera tuli ffenna naye abasiraamu bangi ku mulembe guno baabukkiriza naye nga tebabukola ki tebabutegeera kyova olaba tugamba nti abasiraamu bangi ku mulembe guno singa bategeera obusiraamu singa babuvaamu dda abasiraamu bangi ku mulembe guno baba kubanga bategeera obusiraamu kyeki singa babuvaamu dda kitegeeza nti eki kyabalemezza mu busiraamu lwakuba tebabumanyi naye singa baali babumanyi singa babuvaamu dda tusaba Allah tuteeke mu bamumanyi tuli ffenna kubanga omusiraamu agamba musiraamu tuli ffenna osobola okumugamba nti okwalula abalongo shiriki n'agamba nti awo si shiriki tuli ffenna ate ng'agamba muki musiraamu nga temanyi nti kiri kikontana kino kyeyakola ki oyo singa yategeera amakulu g'obusiraamu singa akyali musiraamu era ng'agamba ye tasobola kubikola ki kubivaako tuli ffenna kati oyo singa yategeera obusiraamu kye butegeeza engeri oba okutuuka ku leva abashiriku b'e Makka gye babutegeererako oba gye babutegeereramu singa yabuvaamu dda naye eki kyamusibye mu busiraamu lwakuba tabukola ki tabumanyi tusaba Allah tuteeke bamanyi obusiraamu tuwuliziganya ebitiibwa tugoberera kye tuliko tuli ku nsonga eziviiriddeko abantu okuba nti mizikiti bajja ne basaala ate nga ne masabo bakola ki tuli ku nsonga esooka abasiraamu bangi tebategeera makulu ga kigambo kye bakola ki tuli ffenna mutera okuwulira enjogera egamba nti obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe mutera okukiwulira enjogera eyo obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe abatera okujogera baba bategeeza nti tusobola okukola ebyaffe
ate nga n'obusiraamu wetubukola ki wetubukola kyeba bategeeza tuli ffenna naye ate nga tebamanyi kyova tugambye singa baali bamanyi obusiraamu singa babuvaamu dda tebamanyi nti ekyo kikontana nekino kyebakola ki kyebagamba nti bakkiriza ekyobusiraamu tuli ffenna obusiraamu singa baali babutegeera singa bakimanyi nti obusiraamu bwajja kujjawo byaffe bwadde mukimanyi ekyo ekyaleeta obusiraamu ekikulu kujjawo byaffe singa baali bakimanyi ebyaffe byebiriwa ebyaffe byebiriwa ebyaffe kwe kusamira ebyaffe kwe kwabya olumbe ebyaffe kwe kwalula abalongo ebyaffe kwe kutega emmotoka amagi ng'etwala omuki byebyo ebyaffe tuli ffenna ebyaffe kwe kugema enkuba byebyaffe tuli ffenna ebyaffe kwe kukuba emirambo embooko ebyo ebyaffe si kyo ebyaffe ebyaffe bwe butategeka muntu yeetuze nti omuntu yeetuze yekka tetumukola ki ebyo ebyaffe si kyo ebyaffe kwe kusimba ekitooke mu ntaana omuntu bamubise naye nga tannakola ki entaana mugisimbemu eki byebyo ebyaffe si kyekyo ebyaffe kwe kusuula ebisusunku by'amagi mu masaŋŋanzira si bye byaffe ebyo ebyaffe kwe kuloga si bye byaffe ebyo ebyaffe kwe kwesiba irizi n'obukomo bwa lubaale waliwo nalina akakomo ka lubaale ebyaffe kwe kwesiba irizi tuli ffenna n'okwesiba obukomo bwaki bwa lubaale ebyaffe kwe kuteeka ebigali wansi w'ekiki w'ekitanda ebyaffe kwe kuba n'ensawo y'abalongo waliwo nalina ensawo y'abalongo salaamu alaikum waliwo nalina ensawo y'abalongo kale ani agimanyi ani amanyi ensawo y'abalongo mugimanyi ok temugimanyi temubalina allah akubar ebyaffe kwe kweddira emmamba nga togirya era nga oba weddira mamba nga towasa wa mamba bebyaffe si kyo ebyo bifaana bwe bityo obusiraamu bwajja kujjawo ebyo tuli ffenna singa twategeera obuki kubanga abashiriku b'e Makka baagaana okuyingira obusiraamu olw'ensonga nti bakitegeera nti singa babuyingira baali balina okuva ku byabwe okategedde bulungi singa babukkiriza ne babuyingira balina kuva ku byabwe kyovola babukola ki tetujja busobola kubanga tetuliridde kuva ku byaki kati abaffe wano abasiraamu bangi bagamba basiramuka ate ne basigaza n'ebyabwe babeera basiraamu abo singa bategeera obusiraamu bandibadde babusigalamu tebandi busigaddemu ensonga esooka lwaki abantu bakyali ku byabwe ate nga n'emizikiti bakola ki bajja ensonga esooka tebategeera amakulu ga kigambo kye bakola ki kibakkiriza singa bagategeera amakulu g'ekigambo ekyo singa ebyabwe babikola ki kubanga Allah yatukola n'atugamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abanzikiriza udkhulu fi silmi kaffa oba musazeewo kunzikiriza si bakase kunzikiriza naye bamusazeewo okunzikiriza tuli ffenna muyingire mu busiraamu mubukole ki okugula okumu kuleme kusigala mu byabuwangwa na nnono ebyaffe tuli ffenna ate nga okulala kuli mu busiraamu omuntu afaanana waatyo ng'ebyabwe oba ebyaffe abikola ate nga ne mu busiraamu naye gyali oyo gwe tuyita omunnanfuusi badde mukimanyi ekyo bw'omulaba ng'afaanana waatyo nga ze nkola ze omanya otuuse ku munnanfuusi tuli ffenna Allah gwe yayogerako mu Qur'ani Allah yamwogerako atya yagamba Allah subhanahu wa ta'ala
nti wa idha laku alladhina amanu qalu amanna wabazze muzikiti agamba musiraamu wa idha khalau ila shayatinihim wabazzeyo eri mu bibbo byateeka wansi w'ekiki oba mu basaba abaganda oba wabazzeyo eyo agamba nti inna ma'akum mazima ddala tuli wamu nammwe tetusobola kubavaamu eri gye tubadde muzikiti tubadde tubakwenya buki oyo Allah gwe yali ayogerako y'omunnanfuusi obunnanfuusi bw'enzikiriza obujjisa omuntu mumuki mu busiraamu tasobola kubeera musiraamu afaana waati yovola atugamba statement eno ntuufu juze bulungi tuli fenna eriyo omusiraamu omwononefu naye teri musiraamu mushiriku teri musiraamu nga akola nebiri ne tugamba nti awo oyo musiraamu omushiriku oyo tabeera muki musiraamu abeera eri wabula esobola okubeerayo omusiraamu omwononefu musiraamu omwononefu yaliwa omusiraamu naye ng'akola obwenzi we musiraamu mwononefu musiraamu naye nga mubbi we musiraamu mwononefu tuli fenna musiraamu naye nga mulimba musiraamu mwononefu oyo musiraamu naye nga akola betting musiraamu mwononefu tuli fenna n'amazambi amalala agatagisa muntu mu busiraamu oyo asobola okubeera omusiraamu omwononefu era asigala muki musiraamu kubanga ebyo byakoze tebimugisa mu buki mu busiraamu naye omusiraamu afuuwa emmindi omusiraamu eyeesibye irizi omusiraamu asamira omusiraamu aloga oyo tabeera muki abeera muki abeera mushiriku kubanga yagatta bimeka bibiri muzikiti ajja ate ne masabo nakola ki muzikiti azze ate ne mwale temulimu ekiki muzikiti ajja ate munju waliyo obutanga nebifaana bwe bityo oyo si musiraamu newankubadde alina obubonero kungulu obulaga nti muki mu busiraamu ekikyamuganya okuyingira omuliro lwakuba tannafa naye waafiira waati wagenda okukola ki ate wanaaba guyingiziddwa tagenda guvaamu agenda kubeeramu ne Firawuna agenda kubeeramu ne Haman agenda kubeeramu naani omulala abafa nga si basiraamu buli yafa nga si musiraamu agenda kubeera n'omuntu afaana atya waati tuli fenna agenda kukola ne taata wa nabbi ne maama we kubanga taata wa nabbi ne maama we baafa si baki si basiraamu era bamuliro obadde okimanyi ekyo nti taata wa nabbi wa muliro ne maama we wa muliro lwaki baafa si baki si basiraamu tuli fenna omusajja yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba ya Rasulallah aina abi wanga omubaka wa Allah taata wange aliwa ali muliro oba ali mujjana taata we yali yafanga takoze eki tasiramuse omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti abuka finnaari taata we yafa si musiraamu wa muki ekyo olina okubanga okikakasa okukakasa okutalimu kubuusabuusa newankubadde yafanga si musiraamu maama wo newankubadde yafanga si musiraamu taata wo obanga yali muganda wo obanga yali wa luganda lw'okuluki olw'okulusegere ekyo olina okikakasa nti ali muki bw'obanga okinamu okubuusabuusa kisobola okukuleetera okuva mu buki mu busiraamu kubanga oba obuusabuusa obutuufu bw'obuki obusiraamu ate nga Allah atugamba nti inna ddiina inda Allahi l-Islam eddiini emanyiddwa mu maaso g'ekitiibwa Allah eryetya busiraamu eryemu ebisigadde byonna weebiri naye biki bifu tuli fenna nga woolaba nti teri poloti esobola kubeerawo ng'erina ebyapa 7 nga byonna bituufu lazima kubeerako kitya kati Allah atutegeeza nti amadiini weegali mangi naye entuufu mu maaso ge buki busiraamu ekyo akirinamu okubuusabuusa tabeera muki kubanga ekimu kubikufuula omusiraamu al-yaqiinu al-munaafi lish-shakk olina okubanga bakakasa nti obusiraamu bwe butuufu bwokka ng'okukakasa kwekakasa tokuyinaamu kubuusabuusa kwonna tuli fenna kyekyo ekifuula omuntu omusiraamu ekyo gye kikoma okuba ekinene mu kifuba kyo
gy'okoma okuba n'obukkiriza obuki gye kikoma okubeera ekitono mu kifuba kyo n'obukkiriza abo gye bukoma okuba obw'olujjulungu. Tuli ffenna kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba sahaba yajja gy'ali n'amugamba nti abuuka finnaari, taata we yafa si musiraamu wa muliro. Tuli ffenna omusajja n'afuna okwemulugunya mu mutima n'abeera nga atamatidde n'agenda ng'alinga atakoze eki. Nabbi n'amulaba sallallahu alaihi wasallam ng'alinga atamatidde ekyo nabbi kyakoze eki kyagambye. N'amuyita n'agamba mumpitire. Bwe baamuyitawo yatuuka waali n'amugamba nti abuuka wa abi finnaari, taata wo n'owange bonna bali muki muliro. Mbadde nkwetera obujulizi obulaga nti taata wa nabbi ne maama we bali muki muliro. Lwaki? Baafa si baki si basiraamu. N'amugamba nti taata wo n'owange bali muki. Omusajja n'atebenkera olw'okuba awulidde nti ne taata wa nabbi ali muki ali muliro. Tuli ffenna ensonga esooka ab'ebitiibwa eviiriddeko abantu okugenda mu masabo ate nga n'emizikiti bajja kwe kubeera nti tebategeera makulu ga kigambo kye bakola ki kye bakkiriza. Nga tuva ku nsonga eyo biidhinihi tabaraka wa taala mukkirize oba nga mubadde temukimanyi. Muyinza okuba mubadde temukimanyi nti omuntu eyakkiriza ekigambo la ilaha illa Allah mu butuufu bw'okukikkiriza alina okuba nga akimanyiko ebintu 6. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Kyabwa tteeka ku bwe yagamba nti la ilaha illa Allah nakkiriza nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ani. Kyabwa tteeka gy'ali okubanga ekigambo ekyo akimanyiko ebintu bimeka. Ebintu bino 6 oba tobimanyi ku kigambo la ilaha illa Allah bwe bayisa bakimanyi togendanga. Wo ebintu bino 6 oba obimanyi ku kigambo ekyo bwe bayitanga bakimanyi okolanga ki ogendanga. Tuli ffenna ekisooka olina okubanga omanya amakulu gakyo amatuufu. Tuli ffenna amakulu gakyo amatuufu tugakoze eki tugalabye. Ekyokubiri olina okubanga omanya empagi zaakyo ziri mmeka 2. Ani amanya empagi z'ekigambo la ilaha illallah? Ani azimanyi empagi z'ekigambo la ilaha illallah? Subhana bali kudunzi. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Empagi z'ekigambo la ilaha ziri mmeka? Ekigambo ekyo kiyimiridde ku mpagi mmeka 2. Empagi mmeka? Temuwulira tugambye Salaamu alaikum wa rahmatullah. Tugambye nti eyakkiriza ekigambo la ilaha illa Allah mu butuufu okikola ki bw'okikkiriza alina okuba nga amanye ebintu 6 ku ekyo ekigambo. Tuli ffenna ne tugamba nti ekisooka kyalina okuba nga amanyi kigambo la ilaha illa Allah alina okuba nga amanye amakulu gakyo amaki amatuufu. Ekyokubiri alina okuba nga amanye empagi zaakyo emmeka kwe kiyimiridde. Empagi zaakyo ziri mmeka? Awo tusindize ne tubuuza nti ani amanye empagi z'ekigambo ekyo 2 ekigambo la ilaha illa Allah? Ani amanye empagi z'ekigambo la ilaha illa Allah? Tewali n'omu. Imaamu atuuse. Imaamu abasazeewo tebamanyi mpagi za kigambo la ilaha illa Allah. Kale olw'obufunda bw'obudde kuba ndaba obudde bugenzi. Empagi ziri mmeka? 2. Woba tozimanyi kitegeeza ekigambo la ilaha illa tokimanyi. Okitegedde bulungi? Woba tomanyi mpagi za kigambo la ilaha illa Allah kitegeeza ekigambo kiwakkiriza tokikola ki? Lwaki ngamba wentyo? Kubanga amakulu g'ekigambo la ilaha illa Allah ze mpagi zaakyo mmeka? Woba oyagala kutegeera kigambo ekyo makulu gaakyo olina kugenda ku mpagi zaakyo mmeka? Okitegedde bulungi? Empagi esooka kale annafyu
okujjawo. Tuli ffenna annafu yokola ki? Okujjawo. Okujjawo ki? Okujjawo byonna ebisinzibwa ebitali ani? Nobeera nga wabijjawo mu kifuba kyo nti kituufu babisinza. Tuli ffenna naye nze ŋŋamba bakola nsobi okubikola ki? Si bye balina okukola ki? Balina kusinza ani? Allah. Kyo kibayita nnafu y'okujjawo. Oyinza okuba tolina maanyi gasobola kujjawo ssabo lya kitaawo oba lya jjajjaawo. Tuli ffenna sobola lisaanyaawo kubanga mwe basinziza lubaale si kyo? Aha. Naye mu kifuba kyo olina okuba nga walikola ki? Nti kituufu abantu bagendayo era basinzizaayo lubaale naye si gwe balina okukola ki? Nze okusinza ku kigambo kye nakkiriza nina okuba nga nzijjawo byonna ebisinzibwa ebitali ani? Bitali Allah. Empaji esooka. Empaji ey'okubiri al-ithbat, okunywezaawo. Tosobola kujjawo n'oleka nga wakalu wojje. Olina okubeerako kyokola ki? Kati ffe tugamba abasiraamu abakkiriza ekigambo la ilaha illa Allah nti bwe tuba tujjewo byonna ebisinzibwa ebitali Allah ne tukakasa nti tebirina kusinzibwa, alina okusinzibwa yaani? Tulina kuba tulina okunywezaawo Allah nti alina okusinzibwa yekka era yasinzibwa mu butuufu. Abasinza ebirala byonna ebitali ye bakola nsobi era Allah agenda kubabonereza singa bafa nga tebakomyewo kusinza Allah yekka. Tuli ffenna zempaji emmeka? Ebbiri. Tosobola tugamba nti omanye amakulu g'ekigambo ekyo nga tozimanyi. Tuli ffenna? Naam. Ekyokusatu kyolina okumanya ku kigambo la ilaha illa Allah, olina okumanya nti ekigambo ekyo oba okikkiriza. Tuli ffenna? Tuli ffenna? Waliwo obukwakkulizo bw'olina osooka okutuukiriza. Otegedde bulungi? Otegedde bulungi? Kyogamba gwe tokimanyi nti esswala yo okutuuka olina okubaako ne by'olina okutuukiriza nga tonnasaala. Ekisooka olina okuba n'enniya. Tuli ffenna? Ekyokubiri olina okufuna wuzu. Tuli ffenna? Ekyokusatu olina okuba nga ogenda feesinga mu kibula. Ekyokuna engoye zo zirina okuba nga zikola ki? Ekyokutaano ekifo ogenda okusaalira olina okumakinga sure nga tikikola ki? Bwe bumu ku bukwakkulizo obutuukisisa ki? Esswala. Nga oba tobutuukiriza esswala tekola ki? Osobola okusaala esswala etuuka maaso g'ekitiibwa Allah nga tofunye wuzu. Tuli ffenna? Ekyo oba wakikkiriza nti tosobola kusaala esswala etuuke mu maaso g'ekitiibwa Allah okuggyako ng'olina wuzu, weekiti we kiri ku mpaji esooka ey'ekigambo la ilaha illa Allah. Tosobola kubeera musiraamu okuggyako ng'otuukiriza obukwakkulizo buli 7. Badde mu bumanyi obukwakkulizo bw'olina okutuukiriza ofuuke omusiraamu buli mmeka? 7. Obudde bwe busobola otusalako naye nkukubiriza oleme kufa okuggyako ng'obukwakkulizo obwo bukola ki? Kubanga oyinza okuba ogamba oli musiraamu naye nga tobeerangako musiraamu wadde akamu n'akaki. Kubanga obukwakkulizo tebukola ki? Kakkuriza akasooka al-ilmu al-munafi liljahal. Olina okuba nga omanye ekigambo ekyo, okumanya okuggisaawo obutamanya bwonna ku kigambo ekyo. Olina okuba nga wakyetoolanga nga okimanyi. Kubanga okkiriza ogamba otya nti wakkiriza nga kiwakkiriza tokimanyi. Ogamba otya nti oli musiraamu ng'ekigambo ekyakufuula omusiraamu tokikola ki? Biki by'oba wakkiriza? Tuli ffenna? Kyova akakkuriza akasooka akakufuula omusiraamu kwe kubanga omanyi al-ilmu ng'olina irimu ku kigambo ekyo. Irimu ejjawo obutamanya bwonna ku kigambo ekyo. Amakulu olina okuba nga omanyi eby'obwetteeka gy'oli okumanya ku kigambo ekyo. Tuli ffenna? Akwakkuriza akokubiri al-qabul al-munafi lirradd. Olina okuba nga ekigambo ekyo wakikkiriza, okukkiriza okugjawo okuzzaayo kunna omuntu kwasobola okuba nako oba okuwakanya. N'obukwakkulizo obulala mujja kubuga imaamu
ajja kubabuulira obukwakulizo obwo. Tuli ffenna? Naam. Ekyokuna ky'olina okumanya ku kigambo la ilaha illa Allah tuyitamu buyisi. Olina okuba nga okimanyi, tuli ffenna, nti ekigambo la ilaha illa Allah kirina ebikyonoona. Waliwo by'osobola okukola ne bisazisaamu obusiraamu bwo. Tuli ffenna? Waliwo by'osobola okwogera ne byonoona obusiraamu bwo. Waliwo enzikiriza gy'osobola okubeera nayo mu kifuba ng'esazisaamu obusiraamu bwo. Abasiraamu bangi balowooza nti olw'okuba baasiraamuka kyakola ki? Kyaggwa. Salaamu alaikum warahmatullah. Mumpulira bulungi bye njogera? Saba Allah abifule bya mugaso gye muli nange. Eri abasiraamu nga ye alowooza olw'okuba ye Madiina, olw'okuba ye Yusufu, olw'okuba ye Muhammadi, nti olwo byakola ki? N'ayogera byonna by'ayagala, n'akola byonna by'ayagala, n'abeera n'enzikiza mu kifo kye yonna gy'ayagala, ng'alowooza erinnya lyerimufuula omuki? Omusiraamu. Ng'alowooza olw'okuba kitaawe ne maama we basiraamu, olwo naye alina kubeera muki? Ab'ebitiibwa, enkoofiira n'ekkanzu bubonero obulaga nti tuli baki? Naye si kyekikakasa nti oli musiraamu. Tuli ffenna? Mwambale enkoofiira, mwambale ekkanzu, tuli ffenna? Kubanga kabonero akalaga nti omusiraamu wuuyo. Naye kimanye nti ekyo si kyekikufuula omuki? Kyekikufuula omusiraamu. Kyekikufuula omusiraamu. Temukimanyi? Kusinziira ku bye twakoogera, kyekikufuula omusiraamu. Kigambo la ilaha illallah. Olaba n'okukyogera obwogezi si kikulu. Wadde mukimanyi ekyo? Okwogera nti la ilaha illallah si kikulu ebbanga ly'omalanga tomanyi makulu gaakyo, tomanyi bukwakkulizo bwakyo, tomanyi bukyonoona, si kikulu. Era kantwale omukisa guno mbagambe nti okukyogera si kakwakkulizo mu bukwakkulizo obukufuula omusiraamu. Okukyogera kifuuka ddi ekyomugaso gy'oli ebbanga ly'omala ng'otegedde amakulu gaakyo, ng'otegedde obukwakkulizo bwakyo, ng'otegedde ebikyonoona, era n'obyewala. Olwo bw'okyogera kifuuka ekyomugaso gy'okola ki? Gy'oli. Tuli ffenna? Tuli ffenna basiraamu? Olina okuba ng'omanyi ebikyonoona biri 10 ebisazisaamu ekigambo la ilaha illallah, n'ofuuka atali musiraamu, n'osigaza kwambala nkoofiira na kanzu na kutoola salaamu naye nga toli muki? Abasiraamu be bali mu bitabo bya Allah eby'abasiraamu. Tuli ffenna? Osobola okulabikako obubonero bw'abasiraamu kungulu, naye nga mu bitabo bya Allah eby'abasiraamu tolikola ki? Otuuka ddi okubeera mu bitabo bya Allah eby'abasiraamu? Kwe kuba nti amakulu gaakyo ogamanyi, empagi zaakyo, tuli ffenna, obukwakkulizo bwakyo, ebikyonoono obikola ki? Obimanyi era n'obikola ki? N'obyewala, n'ofa ng'ofiiridde ku mbeera efaanawo etyo. Olwo ekigambo ekyo kigenda kubeera kya mugaso ky'oli, era ojja kuba otuuse okuwandiikibwa mu bitabo bya Allah byabaki? By'abasiraamu. Tosobola kukuuma mata kuva ku ssaawa 2 za kumakya ng'oyagala kuganja ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tosobola gakuuma okuggyako ng'omanyi ebigoonoona. Si ekyo basiraamu? Osobola okugakuuma? Bahajjati, osobola okukuuma amata ebbanga eryo nga tomanyi bigoonoona? Kisoboka? Kisoboka kitya basiraamu? Kubanga batumanyi byonoona amata, ogenda gateeka mu kasepiki nga mulimu omunnyo goonooneke, si kyo? Ogenda gateeka mu kasana goonooneke, kubanga tomanyi nti akasana gakakola ki? N'ebirala ebigoonoona. Osobola otyo gakuuma ebbanga ly'omanyi by'omala ng'omanyi ebikolakola ki? Ebigoonoona. Tuli ffenna? N'obusiraamu bwe butyo bwe buli. Tosobola kuŋŋamba nti oli musiraamu okuggyako ng'omanyi ebyonoono obusiraamu.
kati tomanyi byonona busiraamu ate ngamba oli musiraamu. Kati obyekuuma otya ate nga weebiri ebiwonoona? Obyekuuma otya obutabigwamu nga tobimanyi? Mbuuza gwe musiraamu, gwa ndi okumpi. Tobimanyi ebyonoona obusiraamu. Tuli ffenna kyokka ate ogamba oli musiraamu. Osobola otya okwekuuma obusiraamu n'obeera nabwo nga tomanyi bibwonoona? Tekisoboka, si kyo? Kati kitegeeza eyakkiriza ekigambo la ilaha illallah agenda okukituusa mu maaso g'owekitiibwa Allah nga bw'akyagala, alina okuba nga yawaayo obudde okumanya ebyonoona obusiraamu oba ekigambo la ilaha illallah. 2:10 Imaamu kasita waali. Tuli ffenna gye mbasindisa, obudde bugenze buweddeko. Wampadde budde bwenkana ki? Okay, barakallahu fiik. Zeezo essaawa. Tubadde ku nsonga nga tukomekereza eziviirako abantu okuba nti mizikiti bajja ate ne masaba bakola ki? Bagenda. Ensonga esooka gye tukomyeko. Nsonga ki esooka? Abasiraamu bangi tebategeera makulu ga kigambo kye bakola ki? Kye bakkiriza. Kanziyitemu bufunze ziri 5. Ensonga ey'okubiri, abasiraamu bangi tebamanyi nti ebyobuwangwa n'ennono ddiini. Abasiraamu tebakimanyi ekyo. Ngaye mulaba nti obusiraamu ddiini n'eriki? Kati tebamanyi nti eri babagenze kukola ddiini ndala ate nga neeno mwe bali. Tuli ffenna kati abasiraamu bangi tebakikola ki? Tebakimanyi. Kyova olaba eri bagenda neeno ne bakola ki? Ne babeera n'eddiini meka? 2. Eddiini ey'obuwangwa n'ennono nga gye bali ate nga ne mu busiraamu gye bakola ki? Bagamba gye bali. Ate nga Allah atwagaza eddiini etya? Allah atwagaza eddiini etya? Muganda wange ali wano, tobeera n'eddiini emmeka? Waliwo bye twasomye wano nga tulaga nti bye byaffe. Tuli ffenna ebyo bya mu ddiini eri. Ebyobuwangwa naki? Balina olabira ku bintu 3 nti eyo ddiini. Ekisooka balina abakulembeze. Teri ddiini okujja nga balina baki? Temanyi bakulembeze baabwe? Mubamanyi. Ekyokubiri, enzikiriza. Buli kintu bakirinako ki? Ti enkuba eba etonnya simanya toyanika gundi. Enkuba erere omukazi waafiirwa bbaawe akola bw'ati. Omwana omuto bw'afa ozaala balongo okola bw'oti. Zezo enzikiriza zaabwe. Buli kintu bakirinako eki? Kitegeeza nti ddiini. Ekyokusatu, balina we bakuŋŋaanira ne basinza gwe bakola ki? Bye basinza. Si ge masaba ago? Ge masinzizo gaabwe. Kati ebintu ebyo 3 obirabanga ku sosiyete y'abantu manya nti ekyo kye baliko ddiini. Tuli ffenna kati abasiraamu bangi tebamanyi nti eri ddiini n'eno ddiini. Kyova olaba mu basabo bagenda n'emiziki ne bakola ki? Nsonga ey'okusatu, abasiraamu bangi bamanyi nti obusiraamu bya buwangwa na nnono by'Abawarabu. Ne wano bayinza okuba we bali. Nabo balabira ddala obusiraamu bya buwangwa na nnono by'abaki? Ngaye mulaba nti obulokole bwava Amerika n'obusiraamu bwava Saudi. Era waliwo Hajji eyava e Makka lumu. Namubuuza Hajji biki by'oyize e Makka? Hajji n'agamba nti kyenjize e Makka Abawarabu baakuma ebyobuwangwa byabwe n'ennono. Nammwe mbakubiriza okukuuma ebyobuwangwa byammwe n'ennono. Ye bye yalaba e Makka emikolo gyonna gye baakola yalaba bya buwangwa na nnono by'Abawarabu. Okategedde bulungi? Kitegeeza Hajji yali amanyi nti obusiraamu bya buwangwa na nnono by'abaki? Naye nga bebitiibwa. Obusiraamu bya buwangwa na nnono by'Abawarabu. Nedda. Lwaki? Kubanga singa byali bya buwangwa na nnono by'Abawarabu tebandirwanyisiza mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kubanga balwanyisa mwana waabwe. Tuli ffenna yali Muwarabu nga bo ne bamulwanyisa. Lwaki? Kubanga yajja n'ekipya kye bataaliko. Kyova olaba bakigaana ne babeerawo okulwanagana. Tuli ffenna
kitegeeza kyeyajja nakyo omubaka Muhammad sallama si bya buwangwa na nnono byabaki. Era ekyaleeta omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujjawo bya buwangwa na nnono by'Abawarabu. Era ekya obusiraamu okujja mu Uganda wano era nabo bwajja kujjawo bya buwangwa na nnono by'Abaganda. Gega amazima. Kubanga ebyobuwangwa n'ennono by'Abaganda bikontana n'obuki. Tebukukaka kubuyingira. Tulifena naye oba obuyingidde biri olina okubikola ki? Oba osazeewo okubugaana beerayo tewali kukaka olinde kibookozo. Tulifena naye oba osazeewo okuyingira busiraamu olina okuva ku biri. Tulifena kati abasiraamu bangi bamanyi nti obusiraamu bya buwanga na nnono by'Abawarabu ekitali kiki kituufu. Kyemugamba teri Bawarabu batali basiraamu. Kati nabo baava ku byobuwanga n'ennono byabwe. Tulifena akitegeeza obusiraamu si bya buwanga na nnono byabaki. Obusiraamu Allah yabusindika eri ensi yonna kubanga yasindika omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eri ensi yonna, eri Omuchina, eri Omudinka, eri Omuganda. Aina fenna tulina kukkiriza mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Songa eyokuna lwaki abasiraamu bajja mizikiti n'eri ne bagenda. Tulifena abasiraamu bangi bagoberera bakitaabwe na bajjajjaabwe. Jovala olubuuza omusiraamu lwaki oli musiraamu agamba nti ffe tuli baki. Jjajja wange ali musiraamu, taata wange ali musiraamu, maama wange ali musiraamu, naye omuzikiti gyeguli waka mu lujja. Lwaki musiraamu? Kubanga taata we ne jjajja we yali muki. Si musiraamu olw'okuba obusiraamu bwe butuufu. Musiraamu olw'okuba taata we ne jjajja we baali baki. We yabeera musiraamu. Kitegeeza jjajja we taata we wakeera kumakya n'ava mu busiraamu naye abukola ki? Abuvaamu. Kubanga tabuliimu olw'okuba bwe butuufu, wabula abuliimu olw'okuba jjajja we naani? Ekyo kikyamu. Kyova olaba bajja mizikiti naye ne bakola ki? Ekisemberayo ddala nga tukomekkereza lwaki abantu bajja mizikiti ne basaala naye nga bagenda. Abasiraamu bangi tebamanyi nkomerero mbi y'abashiriku. Tebamanyi nkomerero mbi. Tebamanyi kabenje kali mu kukola ki? Singa baali bamanyi, wallahi singa tebagenda mu masabu. Teyandibaddeyo muntu yenna agenda mu ssabu. Teyandibaddeyo muntu yenna yabyalumbe. Teyandibaddeyo muntu yenna abeera nayirizi. Teyandibaddeyo musiraamu yenna afuuwa mmindi singa yali amanyi enkomerero y'obushiriku embi. Naye kibatwalayo lwakuba abamu abasinga obungi tebamanyi enkomerero mbi ya bushiriku. Tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi. Mukkirize nti obudde bwange bukomyawo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo, atuteeke mu bateeka mu nkola era tuteeke mu beewala Allah subhanahu wa ta'ala bye yagaana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha